Kaakati omuvubuka ono Jackson afudde mugagga ng'era alinamu ku ssente ze ng'omuvubuka. Kyokka ekikwewuunyisa nti ewaabwe mu kyalo gy'ava gye bamuzaala era gye bamuziika wabadde tewaliwo wadde n'akayumba akaakasiisira mwe bayinza okutuusiriza omulambo gwe singa aba afudde. Era bw'afudde bazimbye akayumba ak'essubi n'emiti omulambo gwe mwe baguwummuzza ne balyoka bafuna baatule ne bagiteekako akataala ne balyoka bamuliisa ku keesi ye naye nga gwe mulaba oyo e Kampala abadde musajja ng'alinamu ku ssente ze, emmoloka avuga ya bbeeyi, ennyumba asula mu apaatimenti ziri ezaalagirwa. Kaakati wuliriza, nga sinnaba kutuusako vidiyo eno okusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Njagala okubuuza gwe wenna ndaba ekibuuzo kino. Gwe ng'omwana singa oba osuumuseemu nga Mukama akwadde ku ssente, kikkakatako okuzimba ennyumba ey'ekiggya gy'oba osibuka oba tekikkakatako? Mumpe endowooza yammwe mu comment section awo singa oba ofunyemu kasente. Wuliriza, omuvubuka ono Jackson yava mu kyalo mu mwaka gwa 2021 n'asimbula n'agamba naye omanyi ekyalo nkibaddemu embeera ennyize ennyo mu kyalo, kaŋŋendekokko mu kibuga nsooke njiyeemukko ku ssente kugamba nkagobemukko nkoyo okubeera mu kyalo ng'ate sirinaamu. Kyava agirinnya takisi n'emuvuga mpaka mu site n'alandika okukagoba. Kati mukimanyi nti ebiseera ebisinga abavubuka banene ababeera bava mu byalo batera okubaamuko ne ku mikisa. Empewo z'ekika ziba zibatambulirako era abavubuka bamu ababa bavudde mu byalo baneeno bwe bakola ssente batera okuzirabako. Batera okuzirabako kubanga obulamu bwabwe obusinga obungi babumala nnyo mu kyalo ng'empewo z'ekika zibafuuwako biki eby'ekika nga bibalaba. Munnange omuvubuka ono ng'atindigga lugendo ajja e Kampala atandika okukola. Ng'akola. Kati bwe yali ava mu kyalo yalekayo akayumba ke baali babeeramu, akayumba kaabwe ak'ekika ak'ekiggya. Ennyumba eyo ey'ekiggya ebiseera ebisinga nti omuntu bw'oba ng'ofudde mwe batera okuteeka omubiri gwe baguteeka omwo mwe bakukungubagira abantu abazze. Kati akayumba ke yalekayo, akayumba nkakute mu mbinabina. Musajja wattu n'ajja e Kampala asooka ayiiye ku ssente, asooka akagobemu akanoonye. Munnange omuvubuka ono ng'anoonya ssente, Mukama ng'ajja atandika okwanukula essaala ze. Ssente ng'atandika okuzifuna. Ssente bw'azifuna kye yasooka okukola kwe kusooka okuva mu mbeera gye yali abeeramu ey'ensula n'afuna ennyumba ennungi. Era ennyumba yafuna n'apaatimenti. N'abeera mu apaatimenti yo ng'asula bulungi, alya bulungi, yeebaka bulungi, ogutali musango. Kubanga omuntu yenna bw'obanga ggwe weekolera essente yo, tewali muntu agenda kukubuulira butya bw'olina kugirya. Tewali muntu agenda kukubuulira butya bw'olina kugisaasaanya. Gw'omanyi kubanga ssente yo gw'okola ki? Gw'ogyekolera. Ne bwe mba mulina ebizibu ewammwe mu kika, tekikugaana kulya ku ssente yo, tekikugaana kusula bulungi, tekikugaana kulya bulungi, tekikugaana kuvuga mmotoka nnungi. Okuba nti mulina ebizibu mu kika kyammwe tekikugaana kubeera mu bulamu bulungi okuba ssente gw'ozeekolera. N'ab'ekika kyammwe abamu abakufudde emboozi byabalema okwekolera. Kaakati omuvubuka ono wajja afuna ssente, Mukama ajja agenda amuwandako eddusu ng'agulayo n'akaki, ng'agulayo n'akamotoka ng'atandika okwevuga mpola mpola ng'obulamu nno butambula nga bwe yabubala. Mujjukire nti bwe yali ava mu kyalo yavayo omwaka gwa 2021 2001 we yaviira mu kyalo. Emyaka gino gyonna 26 agimazeeko tazzeeko mu kyalo. Amaze emyaka 26 nga tazzeeko mu kyalo nga tagenzeeyo. In fact giri myaka 25 kuba tuli mu 2026. Amaze emyaka 25 nga tagenzeeko mu kyalo. Ng'ab'omu kyalo abasinga obungi bamuwuliza kasimu ne bamukubamuko ku luseke n'abookyayo. Kaakati bw'afuna ssente oba ki ekyamuziba amaaso, teyalowooza ku mbeera gye yalimu mu kyalo. Teyalowooza ku mbeera gye yalekamu abamu ku bantu be mu kyalo.
nti yabaleka mu kayumba nga kakutte mu mbinabina, ekyo teyakirowooza era teyakijjukira. Ssente yazifuna ng'asobola okukwata ennyumba ey'ewaka n'agimenya n'azimbawo ennyumba ey'ebisenge ebisatu, n'agimaliriza bulungi ate n'agiteekamu amasannyalaze. Byonna teyabirowooza, wabula ye ssente ze yaziryanga ye ng'omuntu nakuzikyakalamu na buggalofrendi bwe. Ennyumba gye yali abeeramu ey'ekiggya n'agyerabira, neerabira okukulaakulanyaako ewaabwe. Munnange ebbanga liyita, ennyumba gye yalekayo ey'ekiggya ng'ekutte mu mbinabina nga nayo ejjeegwa. Kati abantu abaali babeerawo nabo batuuka ekiseera buli omu n'avaawo ne balekawo bijja byokka, ne bagamba owange abaana abalenzi abaliwo nabo ne bagenda ne batandika okuyiiya ssente, abawala abaliwo nabo ne bagenda ne batandika okuyiiya ssente. Kati ebijja ne babirekaawo, ennyumba we baali bakuŋŋaanira nga nayo egudde nga tekyaliwo, nga n'omuntu eyandibadde kale abayambako n'ezimbibwa ali eno mu Kampala naye munnange yeekolera bibye, kubanga togenda mugamba nti gwe oli eno olina ssente naye ennyumba yammwe eri eri. Ebyo babyogera nnyo naye munnange buli omu alina engeri gy'atambuzaamu obuki, gy'atambuzaamu obulamu bwe. Munnange omulenzi ono ennyumba bwegwa era yeesuulirayo gwa naggamba, teyatawaana yadde n'okugamba nti ennyumba egudde naye bwe ndifa balintuusirizaawa, bwe ndifa ndikola ntya? Ebyo byonna munange teyabirowooza. Ebiseera ebisinga abantu banene abafunamuko ku ssente nga bali e Kampala eno beerabira nnyo mu kyalo, beerabira nnyo mu kyalo. Ate ekirala kye bakola kiri ekintu eki, kwe kuba nti nene e Kampala gye baba beesibye tebabaayo na kintu. Omuntu asobola okufa ng'e Kampala ayinayo just akapoloti 5 ku 5 nga tebayinza nakamuziikamu, kubanga omuntu bagenda okuziika eno e Kampala ng'okoze famire, ng'okoze famire nnene ddala ddala. Olaba n'omuntu akoze famire tebamuziikayo, era baba n'ekika kwe baba balina okukuteeka. Mpozi nga gwe weeyawula n'ogamba nti akati nakola ekika ekyange ngenda kukola ekiggya ekyange, ekyo tekirina buzibu, naye kijja nga okozeemu nno. Ne munange omuvubuka ono bwe yafuna ssente yagaana okuddako k'ewaabwe mu kyalo okuzimbayo akayumba. Ssente abadde azirina naye kati laba engeri gye bagenda okumuziikamu. Akaseera katuuse, omuvubuka ono n'alwala. Bw'alwala ate ng'okimanyi ne Kampala tebayinza, tosobola kugenda ne bakuzika mu nnyumba ya Landlord, ebyo bikolebwa Basudani. Bw'alwadde ng'ajja afiira mu ddwaliro gy'alwalidde, automatically kye basoose okukola kwe kugamba nti katumutwale mu kyalo abantu bamukungubagire gy'agenda okuziikibwa. Omulambo gwe bagenza okugutuusa mu kyalo nga tebayina gwe bayinza kuguteeka, mikwano gye ne gyewuunya ne gigamba yiyi Jackson abadde ne ssente mu kibuga, aba atya ng'eneka mu kyalo ewaabwe gy'ava teri yadde n'ennyumba ey'ebisenge ebisatu mwe bayinza okumussa. Omuntu abadde ne ssente nga ne bw'agamba nti katunde emmotoka gy'avuga essaawa eno esobola okuzimba ennyumba ate neggwa, kale emmotoka tugenze wala, ne wagamba nti kantunde ku bintu byange ebiri mu nnyumba, ng'asobola okukola ki? Ng'asobola okuzimba ennyumba. Okyegera ekintu ekyo munnange, abakungubazi kye bakoze nga balyoka bagamba akatuzimbewo wanene akantu akalinga ng'akayumba tukateekeko essanja mwe tuba tumuteeka, kubanga tetulina kyakkola. Era kye bakoze nga basima ebinnya, nga bakwata ssanja, nga bateekamu emiti, nga beetoolooza akayumba, nga bakwata keesi y'essanduuko erimu omulambo gw'ono Jackson, nga bagiteeka mu kayumba ako, nga bagamba naye kati obudde bwe buziba egenda kubeera mu nzikiza, nga bafunayo kabbaatule, nga bafunayo ne kabbalubu nga bateekako, nga batandika okugimulisa. Omusajja afudde ng'eno e Kampala mugagga agenda kuziikibwa mu nziikibwa esingira ddala ddala okubeera ey'ekisiru era embi, kubanga ne keesi eyo gye baguze ennungi mikwano gye gye gimuyambyeko okugigula. Jjukira bw'ofa oba tokyalina control over your money, oba tolina. Jjukira ofudde teweetegese, ofudde tolina kyotegese nti oba kino oba kiri, naye nga byo mikwano gye gyewuunya. Omuntu abadde ali obulamu, amabaala agakuba, abakazi abakyusakyusa, talesse yadde n'omwana ku nsi, talesse mwana ku nsi, talesse nnamwandu, talesse kayumba nti oba keekano, naye nga te ssente abadde azirina.
Kati ekibuuzo kyange wano we kijjira eri mwenna abandaba, bw'ogera ku makya Mukama n'akuwa ku ssente, kikkakatako okuzimba ennyumba y'ekiggya kyammwe? Kikkakatako singa Mukama akuyamba n'ofunamuko ku ssente, kikkakatako okuzimba ennyumba y'ekiggya kyammwe? Kale kikkakatako okukulaakulanya ewammwe mu kika gy'ova, kubanga olina okukimanya nti w'ofiira wonna bw'obanga obadde olina ssente nga toyamba bantu bo, omusango bagenda guteeka ku ggwe. Buli omu agenda kuba atunuulidde ggwe, n'ofa nga tosobola n'okuzimba ewammwe, n'ofa nga tosobola kukola kiri, ate nga kiba kituufu. Nze nange mba nina okkunenya. Omuntu yenna olina okukimanya nti Mukama bw'akusummuusaamu oba ofuuse eddaala ery'okkulaakulanya ewammwe. Famire ezisinga ze mulaba mu Kampala kazibe zino ez'Abahaamu, bonna bagagga kubanga beesika ku mukono. Haamu mugagga kubanga muganda we yamusika ku mukono, ne muganda wa Haamu omulala tajja kubeera mwavu kubanga Haamu ajja kumwagaliza. Kati gwe n'obwa Jackson bwo Mukama akuyambye ofunyemu ku ssente, kiki ekikugaana okutereeza ewammwe? Ki ekikugaana okuzimbayo? Ki ekikugaana okutereeza ewammwe n'okuzimbayo? Okuswaza obuswaza akalamboko. Kati kino kibayita okuswaza akalamboke, nti akaswazizza mikwano gye n'abantu bonna babadde avimba nabo mu site, bwe batuusa ewaabwe nga tebalina we bamuziika. Essaawa zino afuuse topiki ku buli omu. Bwe mufuna ssente mwerabira gye muva. Omala ota emyaka 25 nga togenzeeko wammwe. Emyaka 25 nga togenzeeko wammwe, ogimalako otya? N'obeera awo n'olya emmere, ne bwe bakubira essimu ssebo towuliza, kugamba nti munnange. Omuntu bw'ofunamuko ku ssente mulimu ebintu byoba olina okusobola. Ekikuwunyisa bano abantu bati ssente bayinza obba nga bazigabira n'abantu balala, nga bye bazigabira. Naye Mukama Katonda, ebintu bya Katonda bizibu nnyo, naye byebyo biri ku sayidi eyo. Kati wuyo omusajja bagenda kumuziika ng'ambwa naye nga abadde alina ssente ze tezikyakola. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu, mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mulikinga, mufollowinga, musharinga. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mbere bulungi, mweraba. Peace and love.